mpaka eza USSA kuba kakati mukadde kano tubeera tutunuulira nnyo ebitone bino tubeera tubitunuulidde nnyo nti abaana bano babeera ba performance obulungi mu mpaka zino ez'amasomero amasaza gabeera gababuukinze nnyo era gabeera gabatunuulidde kubajjukira kasita muva mu muudu eno eya USSA ate amasaza gabeera gabuzayo wiiki nga 2 nago okubeera nga gatandika tukimanyi nti amasaza g'omulundi guno gagenda kutandika ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omukaaga so babeera batandika kubanga nabo beteekateeka nga basonga ne bagamba omusambi bwati ne bwati yabadde mulungi naffe katujje tumukubise tournament y'amasaza ate amasaza bw'anaamala okubeerayo kuba n'amasaza kati ogala agagaba contracts empanvu mukko myaka 2 myaka 3 kati omwana abeera committed nnyo ku masaza eno nga bw'alina ne club ye tugeze mu regional league oba big league gy'asobola okubeera nga asambibwa nga n'eri alina oluusi junior team oba nti KCC Vipers era gy'asobola okubeera ng'agenda n'akubira omupiira so ebyo byonna bibeerawo naye kaakati obudde buno empaka ezo eza USSA jjukira nti ziri mu kubanga zitambula ku bisaawo ebyenjawulo abampigi baatandise olunaku olwajja ebibinja nabadde mbibawaddemu kokeeri ku radio then kaakati abamukono ne Kayunga weekend eno bagenda kubanga basamba round of 16 yaabwe era nalabye n'ebibinja ebya Kayunga n'ebya mukono nabyo byakwatiddwa then bonoyogera wali ewaffe Buddu era naye ebibinja byasobodde okubeera nga bikwatibwa kwa screening yawedde olunaku olwajjo kaakati nabo bagenda kutandika okubanga beekuba eddiba okuva ennaku z'omwezi nga 23 ku Mande emipiira gigenda kutandika okubeera nga giyinda kati ne mu districts ez'enjawulo Jinja bali mu kwekuba mipiira paka ennaku z'omwezi nga 21 kitegeeza ku lw'omukaaga lwe tugenda okubeera nga tulaba eyandibadde nga okwegamba tugitwale nti gye gyandibadde emipiira egikomekereza ebibinja ne finals era nazo zigenda kubeera nga zitambulira omwo tumanye omutendera ogugenda okuddako ogwa round of 30 tugugenda kubeera nga gutambula gutya so ebyo byonna weebiri Wakiso amatiimu nago gaatandise olunaku olwajjo kati nga bwe twalabye eno lwakuba nti Wakiso okusinga atambulira nnyo mu zone n'olaba nti Nambole zone n'olaba nti Kachiri zone n'olaba nti Nsangi zone waliwo eno Agure zone wali ba standardize na kati bali abansangi zone ye wali Buddo SS kati nabo baba abansangi zone emipiira gyabwe bagitandise jjo ndowooza ababadde amaanyi ennyo mupiira side eyo abadde Buddo ne Madina kati nabo bali mu kutambuza nsonga bwe watyo so tujja kweyongera okubeera nga tukuwa ebiva mu regions ez'enjawulo nga bwe kiri mu kubeera nga kitambula era ojja kweyongera maaso okubeera nga obitegeera kuba kaakati ndowooza ku regions oba districts ezibadde zigenze maaso ddala tujja kubeera nga twogera ku district ya Mukono okusingira ddala nti kati bo at least bo babadde basenvudde ne bagendera ddala maaso nti zimu ku districts ezasookayo kati Mukono region Mukono district eyo already kakati bo bali ku round of 16 era gano ga Mount St. Henry's High School oyogere ku Seroma Christian jukira nti awe bagenda n'okutegeka ball games 1 gye zigenda okubeera nga ziyindira St. Andrews ndwadde mutwe ne Dynamic SS ndowooza be bamu ku bafounders b'omupiira gw'abakyala ate ku ludde eyo naye n'eno mbalenzi babadde bakola bulungi abo bo bonna bali mu group A ku mutendera gwa round of 16 then St. Peters then oyogere ku Namiryango College ne Mukono Kings ko Sakasawo SS be bagenda n'okutegeka emipiira gy'ekibinja kino group B gigenda kubeerawo lwa mukaaga kati nabo bali mu group B then group C emipiira gigenda kutegekebwa Latifa mulimu Mukono Islamic ne mubeeramu Kasawo Islamic ne Mary Hill High School abo beba group C kati group D mwe muli Kasana Vocational yagenda okutegeka emipiira egyo mberemu Nakanyonyi SS Vision for Africa ne Central College Kabimbiri kati abo gemasomero agasobodde okubeera nga gamaking round of 16 ku district jukira nti banondooza kakati bayinayo ebifo biri bina ku district bw'ogattako ebina ebyekayunga n'ogattako n'ebina ebyennakifuma kati olwo babeera beegattibwako ab'ebuyikwe n'abeerugazi okukola mugundi regional ya Mukono naye ate tumanye amasomero ana ago agagenda okubeera nga gikiikirira ku nationals jukira nti nationals z'omulundi guno zigenda kubeera ku Lira Town College
College be bagenda okubeera nga bategeka omupiira ogwo gw'abalenzi asebe byonna atujja kubeera nga tubirindirira awo njagadde kubeera nga mpitirawo obuyitizi mwe bannamasaka Blessed Sacrament kimanya mwakitegedde omulundi guno tebagenda kwetabamu era nabadde njogerako ne Games Master waabwe mukulu Kibira Robert nangamba nti basazeewo ku mulundi guno beewummuzeemu si lwa nsonga nti oba aba Elukambi endagaano yaabwe ne Blessed Sacrament kimanya yabadde eweddeko nedda wabula baali bayagala kikola mwaka guwedde naye ng'endagaano eno ate ekyaliko ng'abaana ba Elukambi okusinziira memorandum of understanding nga baali balina okufuna engagements ez'omupiira naye kati bwe yaweddeeko ne basalawo beewummuzeeko bokka nga si mupiira yokka wabula n'abaana aba netball okuba gy'emizannyo ebiri gye babadde basinga okubeera nga bakonfrontinga so nabo y'engeri eyo gye bagenda okubeera nga bafaananamu omulundi guno tujja kubalindirira then eri ewasigadde yonna mpigi ab'emipiira bagitandise olunaku olwajjo Mubende amanya amasindi nabo basobodde okuba nga basamba emipiira gyabwe naddala ku mutendero gwa municipality kaakati twategedde amatiimu 6 agayiseewo actually gali 8 agayiseewo kubeera nga gajja ku mutendero gwa district so ebyo byonna gyebiri biri mu kubanga bitambula era ndowooza badde basinga okubeera ab'amaanyi eyo masindi babadde bakabalega SS mupiira kuba ndowooza ne ku mutendera guno gwa municipality kuva mu 93 badde bawanguliddewo ebikopo 17 mu bbanga eryo so nabo babadde batambuza bulungi nnyo ensonga naye kale awo mbadde mpitiddewo obuyitizi kuba buli lunaku mbeera njagala okubaako updates zembawo ensonga ezo bwe tubeereyo online ate bye musinga okubeera nga mutubuuzaakoko ne wali mu show ya radio mbadde mu byembuuza nnyo kaakati empaka eza Uganda Cup olunaku olwajjo twabaddeyo ne games zendowooza nti zatunyumidde zabadde 2-2 naye ngenda kubeera nga njogera nnyo ku game ya timu ya Vipers omupiira ogwo gwabadde ekitende twagenze okubeera nga tugujjamu ndowooza ffenna nga tukkiriza nti amatiimu gonna aga Uganda Premier League nga bwe gabadde gasamba olunaku olwajjo gabadde gayina enkizo ey'amaanyi ennyo okubeera nga gayitawo kuba ndowooza ne mu mpaka zino eza Uganda Cup stage eno ebadde tetera kubeera ng'ebeerako matiimu ga gundi ebadde tetera kubeera ng'esukkibwako amatiimu agali mu divisions eza wansi kuba ndowooza ojja genda okubeera ng'otunuulira ababadde abawanguzi b'ekikopo kino ekya Uganda Cup ebyaddala ebbanga lyonna okusinga babadde batambuliranga ku kibinja ekyokuntikko bwe yali ng'ekyayitibwa Super League nemala nejja neyitibwa Uganda Premier League Azam Uganda Premier League Startimes Uganda Premier League kugamba stage ezo ligi ya Uganda zebadde gyetambuliramu amatiimu gonna mwe gabadde gasinze okubeera nga galabikira obulungi so tiimu ya Vipers eyo ababadde balina okuba nga basamba tiimu ya Pajule Lions olunaku olwajjo era ndowooza nti bakimeekinze bulungi nabadde nkugambyeko nti Pajule yese egenda kubeera nga egy'ekitende naye ebimu ku bintu ebyokutunuulira amatiimu gano bwe gati gabadde tegatera kubeera nga gaperforminga bulungi naddala nga gali exposed ku mipiira egy'ekiro nenkugamba nti kyekyo kyetwalabye tiimu ya Ondo Paraka kyeyafeesinze because ebadde teyamanyiira nnyo mipiira gya kiro then kyennyini ndowooza twakirabako yali tiimu ya Pajule eyo ng'ereza ekitende ku mutendero ogwavaako era Pajule nejja ne bagikubirawo omupiira mulamba era nagwo gwali gwa kiro so ne wano twabadde tulina okubeera nga tukitunuulira naye era twagenze okulaba nga tiimu ya Iganga United ng'ebintu bitandise bibakalubyeko bwe tuba tukitwala bwe tutyo omupiira gwazze gwatandise sawa zabadde 2 ez'ekiro naye twagenze okubeera nga tuguvaamu nga Vipers bawangudde omupiira go zabadde nnya ku bwereere era twalabye omusambi Hirale Mukunda n'endowooza omusambi ono bwe tubeera nga tumwogerako bebamu ku abo abasambi abalina leadership ennungi nze benjagala naddala mu liigi ya Uganda nti ayinza okubeera nga yeesaaluddemu naye bebamu ku basambi b'olowooza nti akadde konna bajja genda bakube ploso olunaku olwajjo yasobodde okubeera nga producinga goalo zabadde 2 then tujja kubeera nga tukreditinga nnyo n'omusambi ono ate Gusto Mulongo si munnayuganda naye bw'otunuulira ku bannayuganda obudde buno abali mu liiga abaperforminga obulungi because ndowooza bw'onna oyogerako ono Da Silva wa gundi wa tiimu ya KCCA olaba nga abadde kwegamba takoze kiriawo kyamaanyi nnyo oyo Omwangola waali abadde takoze kyamaanyi nnyo nti tali nnyo ku siini naye olaba nga ono Gusto Mulongo lukyanga ajja ku tiimu ya Vipers
ayongeddeko nnyo ge mazima matuufu ate nga jjukira nti ne mu katale ka January era baakozeemu sayiningi evaako emitala amayanja kati okuva ndowooza Abubakar Lawal Lubambi ng'amaze okubeera ng'avambula mu bwensi eno nti ye musambi eyali asinze okubeera ng'asawundinga mukadde ako naye mulongo ono buli geemo gyajjamu amakinga sure nti ateeba so yazze n'abakuba goolo ey'okusatu mu ddakiika ey'ekinaana then n'amala n'aleeta ne goolo endala mu ddakiika ey'ekinaana ze goolo ennya tiimu ya Vipers basobodde okubeera nga bawangulirako ku tiimu ya Iganga United geemu eyo nayo nga bwe yasobodde okubeera ng'etambula so nabo ne bayitawo okubeera nga bamakinga quarter finals eyo already waliyo tiimu ya KCCA waliyo tiimu ya NEC FC bonna gye bali kakati olunaku olwaleero tiimu ya Villa oba Maroons bakyasobola okubeera nga beeyungako tiimu ya Kitala nayo yatuuse kuba ate ne Kitala nayo olunaku olwajjo yasobodde okubeera ng'eteekawo impact bwe bakutte tiimu ya Bunyalugulu United ne bagikuba goolo zabadde 6 ku bwereere bino twabadde tubyogeddeko gana amatiimu gategeera wano kwagati Vipers ye bwabeera nga yasamba finals omwaka oguwedde n'awangula n'okuwangula ng'akuba tiimu ya KCCA Kitalo ono yasobola okubeera nga amakinga semi-finals ate nga mu 2024 tumujjukira nti yamakinga finals era n'awangula n'ekikopo ekyo ng'ali wansi wa Brian Ssenyondo ng'omutendesi we baali nga bakuba tiimu ya NEC ku finals kati olunaku olwajjo Bunyalugulu United olowooza nti yenebeera nga climax ey'amatiimu ago ag'owansi mu ngeri gye twandibadde tutwala nti olugendo lwabwe olwa Uganda Cup luyina kubeera nga lukomaawo so Kitala ne bajja nabo ne bawangula omupiira goolo zabadde 6 ku bwereere nayagadde nnyo omusambi Gaddafi Wahab yakubye goolo yabaddeemu naye mu geemu eyo yaleesemu assist zabadde 2-2 Kitala nga bawangula omupiira ogwo then ojja kulowooza ku Living Carboni y'omu ku abo abasambi abasobodde okubeera nga bateeba mu geemu eyo oyogere ku Godfrey Senkaba ndowooza tumujjukira nnyo ne ku Team Express awo yasobodde okubeera nga naye ajja n'ateeba goolo yabaddeemu Kalema naye n'ateebako goolo yabaddeemu Benjamin Nyakojo naye yateebyeko goolo yabaddeemu nayagadde nnyo engeri kwegamba goolo ezo gye zeegabanyiza mu basambi ab'enjawulo ku sayidi ya tiimu ya Kitala so ne basobola okubeera nga balabikira mu ango bwetyo nga bwe yabadde so bonna bazze nga baakabejja kwakakati jjukira NEC atuuse ku quarter finals yakuuma clean sheet ku tiimu ya Lugazi then oyogere ku tiimu ya KCCA naye yatuuse ku yatuuse ku quarter finals naye ng'akuumye clean sheet then oyogere ku tiimu ya Vipers yatuuse ku quarter finals akuumye clean sheet Kitala wuuna atuuse ku quarter finals akuumye clean sheet kati mpozi embiranye egenda kubeera wakati wa Happy Boys abagenda okubanga batuuka ne tiimu ya 6 okulooko kakati awo we wali embiranye because ndowooza ku stage eddako ate we tusuubira okubeera nga tugenda kulaba amatiimu agatali ga waggulu eno naye lwa nsonga nti go baali bageesisinkanyiza mu ngeri bwetyo kati either anaabeera Happy Boys Kagaba oba anaabeera 6 okulooko ebyo tujja kubeera nga tubirindirira naye ng'olunaku olwaleero games zigenda kubeera nga zikomawo mu kikopo kino kyennyini ekya Stanbic Uganda Cup era nga tugenda kubeerayo ne game ya tiimu ya Villa abagenda okubeera nga batunka ne tiimu ya Maroons Villa nze ndabadde mwogerakoko nti ge gamu kwaga amatiimu agabadde geeyisa obulungi naddala nga gasambira ewaka nti Yesu agenda kubeera ng'akyazza tiimu ya Maroons naye Maroons si ge matiimu g'obadde ojja ng'oyimirirako kawabeere mu liigi wennyini nga bagenda ku bugenyi obeera tobeesiga naye kasita beesanga nga bakukyazizza wali eruzira awo ku Luzira Prisons obeera omanya nti omupiira gugenda kubeera mukalubu kuba ewaka awo ndowooza amatiimu gayinza okubeera nga 3 kampeyini eno ne mu liigi wennyini agabadde gagenze ne gapiikingawo omupiira ye tiimu ya Maroons eyo kati ate Villa ge gamu kwaga amatiimu olaba nga bwe wabeerawo ebisaawe ebibanguyidde kuba Villa ono yaliko Namboole Villa abaddeko ewankulukoko Villa yagendako Emitiana Villa yagendako Masaka Recreation Grounds yonna yayitayoko naye Villa w'omukadiba omulaba ng'ekitiibwa ky'akadiba ate abadde akikuumye bulungi nga kwegamba otuuka n'ogamba nti tugenda kukyala mu kadiba naye nga naawe okyalayo nga weekengerayo ge mazima amatuufu so gwe mupiira gwokka gwe tugenda okubeera nagwo mu Uganda Cup olwaleero naye Villa ewaka ate nze muyinamu kwegamba muyinamu okwekkiririzaamu kuli nti agenda kubeera ng'olunaku olwaleero ayita ku fixture eno first of all n'ekikopo kya Uganda Cup kyennyini nnyini naye akinoonya akaseera
kakati obudde buno kagenderedde gegamu kwagamba tiimu agasinga okubeera nga gawangula ekikopo kino emirundi emingi bw'obeera ng'obatunulidde actually bo Express ne tiimu ya KCCA gegamu kwagamba tiimu agabadde gasinza okubeera nga gateekawo impact ey'amaanyi mu mpangula y'ekikopo kino naye n'ebbanga lyennyini lye bamaze bambi nga tebawangula kikopo kuba ndowooza basembayo okuwangula ekikopo kino gwali mwaka gwa 2013 tubajjukira bulungi nnyo mu kaseera ako baali bakwata na tiimu ya Vipers eyo omupiira gwasukkawo mu ddakiika 9 mu ddakiika 9 gwali guwedde goolo yali emu ku emu balyoke bagende mu penalties Villa bawangule omupiira ogwo mu penalties ndowooza zaali 5-3 bw'embeera nga serabidde kati okuva 2013 okutuusa olunaku olwaleero babadde bawulira kiwulire kiraba mu mpapula z'amawulire nga bannaabwe bakitwala nga bakisomako then no kirengera ku TV mu ngeri efaanaganako ko bwetyo so ndowooza nti nabo ekikopo bakyetaaga ate kirala nti bagenda kubeera waka kijja kubeera nga kinakuwaza nnyo okubeera nga bagenda kuviiramu waka naye nga gwe mpiira gwokka gwe tugenda okubeera nagwo olunaku olwaleero mu mpaka zino eza Uganda Cup then yenkya URA bajja kubeera waka nga bakyazza ttiimu ya Tapo FC ne Tapo nsuubira nti nayo olugendo lwayo lukomye wano kuba egyo emipiira gy'enkya gyonna gigenda kubeera nayo tugitwala nga double header ng'ey'erugogo bwe yabadde nabo ndowooza nti mu double head ezo kuba URA egenda okubeera ng'esookawo ssaawa 9 enkya nga bakyazza Tapo FC then waliye kawungeezi ku ssaawa zigenda kubeera emu tiimu Express nabo balyoke bakyaze tiimu ya Red Devil FC era ndowooza nti agamba tiimu era agawaka gajja kubeera nga gayitawo kubeera nga geesogga omutendera oguddako mu mbeera eyo weewaawo kale bannakyala abo kati nga boolaba Red Devil nga boolaba Tapo oluusi bajja nga beepikidde amatiimu gano ag'omu kibuga naye tekijjaawo kubeera nti confidence bano bagenda kubeera waka ate ku kisaawe ekisukkulumyeko ku bisaawe bye babadde basambirawo manyi ne environment yennyini ebeera erina okubeera ng'ekkuba naye nga ndowooza nti abo abawaka bajja kubeera nga bakikola bulungi nnyo era bajja kubeera nga bayitawo kale enteekateeka ezo zonna emipiira egyo gyonna mwongere okwekwata ku Decoder Star Times decoder eyo nnungi ddala tulina ekifaananyi ekirungi ddala ate nga ne subscription mulungi nti ne bwoba tolina ssente zaamu ezo osobola okuba nga osooka n'oteekako olunaku oba osobola okusooka n'oteekako wiiki egenda okuggwako nga sente subscribing omwezi oziyina